Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abakulembeze ab'ennono okuyamba ku bantu be bakulembera okulwanyisa obwavu n'okusitula embeera y'ebyobulamu nga babalambika mu bye balina okukola. Bino Katikkiro abyogedde mu nsisinkano gy'abaddemu n'abakungu okuva mu Bwakyabazinga abakulembeddwamu Katuukiro Dr. Joseph Mubawala ng'ensisinkano ebadde ku Bulange Mmengo. Abakulembera Buganda ne Busoga kubanga abantu batutunuulidde ku nsonga ezo. Mayiga agambye nti Obwakabaka n'Obwakyabazinga bwetaaga okukolera wamu kubanga kyava mu butonde bwabwo okufaanagana nga n'ebizibu by'abantu mu bitundu ebyo babifaanaganya. Fayina tulina okugatta abantu baffe Buganda ne Busoga. Kubanze ndowooza nti bye tufaananya bye bisinga obungi okusinga bye twawula. In fact, simanyi oba waliyo amawanga abiri mu Uganda ayiriya eddawo nandibadde muga nti mwava bunyolona ki. Ibintu byonna nga bwe bikolebwa either in Busoga or in Buganda bifaanana. Virtually everything. Abantu abalala yes, but they got sharp differences. Actually, bw'ojjako obukulembeze obw'okutop Kyabazinga ne Kabaka, I hardly notice a fundamental difference between Abasoga n'Abaganda. Abakungu ba Busoga basabye Abaganda bakkirize enkolagana wakati waabwe mu kutumbula ebyobuwangwa n'engeri gye bakolamu emirimu gyabwe. Katuukiro asabye Mayiga bw'aba akulaakulanya Buganda ne Busoga agifeeko ekinaayamba abantu baayo okuzuukuka. Bwebaayo programs Buganda ne Busoga okugaita ne Busoga byekupeera nti ffe tulina okusoomozebwa kungi. Kikulu nti kituufu nti tufaanana. Ayo ife mukubona okwaffe twikiriza tubateeku ku level yaabwe. Katuukiro atisse Mayiga obubaka okuva ewa Kyabazinga Gabulana Dipo owookuna abumutuusize wa Kabaka ng'amusaba asiime amulambuleko mu mwezi ogw'omukaaga era amusinkane n'abantu be. Era ntumye okukozesa nti waba ife nti ali kusaba waba ibi ngaako ali kujja idinda aida alimuseku ebyo ebindi ebibitero nabikola wakati wa zeniwe kinaaba kitya aya akubendayo ekintu ekiri private aida alimuseku muntu mwini. Oluvannyuma Katikkiro alambuzza abakungu abamukyaliddeko ekizimbe ekyamasengere ekiri mu kuzimbibwa nga bamubuuza engeri gy'asobodde okukolamu emirimu gye. Matthew Ssewato Kavubu yakusakedde egguleno ku lwa Bukedde TV 1.